Kale nkwanirizaako nnyo omulungi atulaba oli ku Express TV 1 yenze Jacobo weebale nnyo okuba nga ate otulaba n'okutuwekuumirako. Nkwagala nnyo omulungi atulaba ali ebunaayira. Buli wootuulirako omanya nti waliwo emboozi ey'enjawulo gye tuba tuba ng'ate mukwano gwange tugenda kwogerako olunaku olwaleero. Tukyagenda mu maaso okumanya ensonga za Pastor Rosias Bugingo kubanga etuukidde olunaku olwaleero nga basumba banne batandise okuba nga ate bavaayo baga nti omusajja oyo asabira endiga essaala embi. Buli muntu avaayo ne scripture oba buli muntu avaayo n'okubikkulirwa agamba nti mu ddiini ey'abalokole temuliimu ssaala mbi. Era nalabyeko olunaku olw'eggulo omusumba amanyiddwa nga Bishop Kiganda owa wano mu Kisenyi n'ayogera oba n'abikula Bayibuli n'atutegeeza nti mu busumba oba mu bulokole temuliimu ssaala mbi. Jjukira nti nno omusumba Rosias Bugingo wa House of Prayer Ministries yasobodde okuba nga ate avaayo ng'asaba essaala embi ng'agamba nti abo bonna bamwogera amafuukule nti aluddewo okuzimba Pentagoni musogonyoke mufe mufe accidenti n'abaana bammwe ne bakyala bammwe. Kwegamba yayogedde ebigambo boolyawo bannayuganda ne bagamba nti musumba abadde ki, lwaki atukolimira okutuusa ku ekyo. Naye bwe tukidde olunaku olwaleero nga President wa National Unity Platform naye avuddeyo n'akondemminga ekintu kye kimu naga nti Museveni teyakoma ku kintu kyokka kyakuba nga ate akozesa ebitongole ebya gavumenti oba kye twandiyise institutions. Asobodde okuba nga ate alumba n'abasumba n'okuba nga ate abakozesa. Ensonga lwaki nti mubawulira nga basabira abantu essaala embi. Definitely awo abadde ayogera ku Rosias Bugingo. Jjuka nti no Bugingo ebbanga lyonna abadde alumba Robert Ssentamu Kyagulanyi, Bobi Wine ne bannaffe bannankyukakyuka. Era nga nnaku zino abantu batuuka n'okugamba nti oba tekyali kyaki kaafuuka kaddala ka byabufuzi kubanga amala essaawa 2 ng'ali ku Bobi Wine, oyo tasobola fuga Uganda, oyo munyiwanjaga, oyo wabisiyaga, oyo biki. So abantu batuuka ne bagamba nti alabika content kati yamufuula kyaki agiwere ddala Kyagulanyi oba oli awo agimuwere ddala kubanga kati ndowooza abuulira njiri ng'abuulira ku Bobi Wine. Naye abamu ne bagamba nti okuva Bobi Wine yazimba ekitebe mu Twale oba mu territory za Bugingo kubanga Bugingo naye ali Makerere Kavule, Canaan Land eri Makerere Kavule. Jjukira nti ate ne headquarters za National Unity Platform nazo ziri Makerere Kavule. Kati agamba nti lwaki mwanjiikiriza oba oli awo. So musumba oyinza okunoonyanoonya ebimuluma byonna nga tobiraba, naye abasumba bavuddeyo kubanga ate mukwano gwange baga nti eyo omusajja essaala z'asaba mbi nnyo, omusajja wa kikolimo. Naye nze nabagambako wiiki ewedde ne mbaga nti omusumba oyo mumulaba ayinza okuba alina embeera gy'ayitamu oba oli awo nga si nnyangu. Jjuka nti n'omukazi we yadduka bwe yatandika naye bwe yakola naye ebyobugagga batandika obuweereza buno obwa House of Prayer Ministries nga bakyali ku Bativala emyaka nga 13 emabega. Naye nasobola okuba nga ate baawukana, yageza kuba nga ate omukazi amusaba divorce, omukazi n'agaana, abaana ne bamukyawa. Kati ali awo ali desperate oba oli awo kubanga ne Susan Makula gwe yeewagisa tugenda myaka 7 tannazaala wadde oba kye twandiyise ki. Kugamba ali mu mbeera y'okunoonya omwana, ali mu mbeera y'okulekebwawo oba oli awo bye bimwogeza bino byonna. Jjukira nti nno ne we yafuna ekizibu oba enjego y'okuba nti yafuna obuzibu okuba nti baali bamusse ennaakula byabwe yali ava ku Canaan Land adda ewuwe Namayumba n'agwa mu batamanyi ŋŋamba mu baasa okuba nga ate basindikira bakuyita ku seddekezi, abaseddekezi ne bakuba eyali driver we owa SFC, omukadde w'ekkanisa, mukwano gwe, person secretary n'ebirala. Kubanga ebyo byonna yabyogera ng'alifaalinga ku mugenzi Richard Muhumuza ngaga nti abadde mukadde wa kkanisa, abadde wa SFC, abadde mukuumi, abadde driver, abadde personal friend. Kwegamba omufuge nasooka okulaba ng'alina ebitiibwa bingi oba oli awo. Kale Bugingo yasimatuka naye twalaba abantu bangi nga beesomba bagenda Namayumba eyo okumusaasira, naye abaana be ab'omu ntumbwe teri n'omu wadde yagenda okumulabako. Era naye n'avayo mu church n'agamba nti abaana bange nabakola ki? Why could you might have come to see me? So n'agamba nti lwaki abaana temwazze kumulaba? Kati ndowooza desperate y'emuluma, naye abasumba bagenda tetugenda kukkiriza Bugingo kumanyira bantu ng'abasabira essaala ey'ekikolimo. So awe tuli
webale nnyo okwekuumira ku Express TV 1 yenze Jacobo. Tukyatambulira ddala embeera mukwano gwange nga woogiraba. Sigenda kweyongerayo nnyo gegezeeze zimu updates zensobodde okuba nga ate nkuwako olunaku olwaleero. Nkwebaza webale nnyo okwekuumira ku Express TV 1. Kale tusinkane olundi mbeere bulungi, mweraba.